njagala okwebaza Mukama Katonda abaleese wetulireko we watudde obikkule Bayibuli yo mu kitabo kigenda kubeera kya lubereberye nkyayogera ku Katonda owa surprise olw'ensonga nti waliwo anaatera okutuuka mu surprise ye. Kati njagala muteekateeka, njagala nkuteeketeeke otandike okulowooza nga abafuna surprise bwe babeera, weeyise nga bwe beeyisa, olowooze nga bwe balowooza, oyimbe nga bwe bayimba, otambule nga bwe batambula, okole nga bwe bakola, obeere lubuto. Njagala ofuna olubuto lwa surprise. Wangi obeere lubuto lwa surprise. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Era njagala ekigambo kya Katonda kyogenda okuwulira olwaleero kikunkolera olubuto lwa surprise. Dukule surprise efulume. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Jonna bakubiriza nembaga ndi bantu mmwe obanga temugwanga wangi obanga ddala bantu mmwe temugwanga ewiiki eno egenda okuggwako ng'olinayo omuntu gw'oleese nga gw'omuleese mu nnyumba ya Mukama, oba mulokole oba si mulokole, ng'azze wano ng'atudde wano naye nga yazze ku lwo effort yo nga gabadde maanyigo, kwabadde kufuba kwo, kwabadde kukola kwo, muntu oyo ng'amuleese. Ani yamuleese olwaleero? Ani alina ge yaleese? Anti laba embaga weekyali naye nga temumanyi mukisa gwaffe gwekwesaawa abooluganda. Omukisa gwaffe gwekwesaawa ebitayogerekeka. Ayaleeta Pawulo mu kkanisa oba Sawulo, mwana nge yali wa Luganda nga bamuyita Balonabba, ye yamuleeta. Teyategera kyaleeta. Wangi teyategera kyakola ki? Teyamanya kyaleeta. Era bwe yali ng'amuleeta bwe yamutuusa mu kyaki yasooka, mu saavisi yasooka, abantu abamanya nga Sawulo edda nti yali mutemu, kali butemu, mbega, mutujju, muyigganya wa kkanisa, baatunulira Balonabba ne bamugamba nti otukoze ki kino owooluganda Balonabba, twakukola ki? Bw'onoonyeza aba okuleeta n'oleeta oyo. Omuntu ayakamala okutta Sitefano gye buvuddeko katono awo nga naawe omumanyi ng'ayigga abakkanisa, abayigganya, abatta. Balonabba gw'oleese oyo, bw'wanoonyeza bw'oleeta n'oleeta oyo. Balonabba naga nti banne mugumiikirize owooluganda oyo, mweyigiriza okugumiikiriza abantu. Naye Balonabba teyategeera kikyaleese. Bannange mulaba mbakubiriza okuleeta abantu mu nnyumba ya Mukama, tolimanya kikyoleese. Bwe waliyitawo emyaka 10 olyenyumiriza n'ogamba nalyoka nendeeta omukazi oyo, nalyoka nendeeta omusajja oyo. Tunuulira emirimu egy'ekitalo Sawulo. Yali Sawulo yafuuka Pawulo gye yakola, ne Balonabba teyagikolako. Mu Bayibuli mwonna tetulinamu kitabo nga kyawandiikibwa Balonabba, tetulinamu njiri nga bwe yawandiikibwa Balonabba, kyokka tulinamu ebitabo ebisukka ebimeka nga byawandiikibwa muntu gwe baaleeta obuleesi gwe baayitanga Sawulo, ayamala n'afuuka ani? Pawulo. Tonyoomanga muntu ng'omuleeta eri Yesu. Oba mwatuza bulokozi, mwatuza obulokozi. Beera ng'omuzadde bw'abeera, azaala omwana ng'amulaba mu birungi byereere, ng'akkiriza nti omwana ng'ono gwe nzadde oba oli awo lumu alifuuka dokita, oba oli awo lumu alifuuka looya, oba oli awo lumu alifuuka pulezidenti, alifuuka MP, era abamu bamala ne bafuuka. Njogedde ebyo nkuzeemu amaanyi. Leeta abantu mu nnyumba ya Mukama, kubanga tomanyi oyo gw'oleese kikyalifuuka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ekirala, abamu bwe tuba tuleeta, tetuleeta bakwano baffe bokka. N'abalabe bammwe mubaleete. Bannange enjiri yakula bulala. Bw'oba badde olina abalabe 15 gy'okolera, oba gy'osula ng'olinayo abalabe 15 beekola akakuukuulu, munange n'omala osendasendako omu n'omugjayo n'omuleeta mu nnyumba ya Katonda, enjiri n'emukwata omubabiro n'ayatula obulokozi, abadde alina abalabe 15 oba osigaza abalabe 14. Kale tebawulidde bambi. Oba osigaza bameka? Ye mundu y'omulokole ye bw'atyo bw'alwana, abalabe be abasaanyaawo bw'ati, abasaanyaawo nga bazze eno ku sayidi ye, abazza eno ku sayidi ye, abadde akuloga bw'omuleeta mu kyaki nga badde afuuwa emmindi, n'omuleeta mu kyaki n'ayatula obulokozi, oyo ng'omumazi. Oba omukozi otya?
waliwo wano omukazi gwe sirierabira bannange yoba yali ani bannange Saara ono wakamotoka kayalokoka teyaleeta omukazi ayamubbangako bbaawe ani yaleeta munne Saara yali abba omusajja omulokole n'agamba ndi mukazi gwe nzibako omusajja ngenda kukola ekintu ky'olifa teweerabidde nja kutwala mu kyaki olokoke nabe bw'onoddamu okubba bba wange era kye yamukola yamuleeta mu kyaki ng'alokoka Saara yabbanga anti oli omukazi n'agamba n'aleeta Saara n'agamba nja kutwala mu kyaki bw'onoolokoka ojja kuva ku baze maama nnyabo yaleetera ddala amubbako omusajja gwe yaleeta Saara ne bamukulubbeesa ne bamukuba mu kyaki na guno gwaka kati mubulizi wa njiri ey'oku luguudo ate bamukwana okufa obufi bayimirira wano nnyabo ku kituuti ne bawa obujulizi nange we nali n'entya sikulimba natya omukazi oli ne nga bano omukazi ono nga muzibu n'ogenda oyeekera mujjawo n'omuyeekera n'omuleetera mu kyaki n'omulokola n'alokokera ddala n'ava ku by'okubba bbaawo n'abyesonyiwa kiriyo kita kyakusaaga Saara yali abbidde ddala omusajja n'okumuzaalamu ng'amaze n'omuzaalamu oli n'amugamba mu kifo ky'okkuwalana kuno empalana etali ya kirokole eroga efuwa emmindi etta obusa abantu nze ŋŋenda kuwalana empalana entuufu mukazi gwe nkwagaliza Yesu ŋŋenda kutwala ewa Yesu nkusikambule nja kukusabira nja kukusiibira mpaka ng'omaze okulokoka mukazi gwe ove kubaze engalo mukubaza Nyerere zaani yamukuba essasi eri teyadda ngulu essasi eryo baliyita njiri wangi kati gwe bakuzigirira kuloga bakuzigirira kufuuwa mmindi onoobisobola abalabe bo bonna basikambule ngo baleeta mu Yesu yengeri gy'ogenda obbamalawo abadde akuloga bw'omuleeta mu kyaki oba omumazi amaanyi ng'alokoka ate naye bw'avaawo anoonya balala bakulokola lwakuba ate mu budde mbumala bambi muyimbirira alayanse gwe muyimbirira Yesu mwamuvaako temukyalina budde bwe kumuyimbirira onoonya ngeri gy'ogatta abantu mu alayansewo onoonya engeri gy'oyongerako omulala onoonya engeri gy'oyongerako omulala bannange alayanse mumuteekeko ku bbali katono ate muyimbirire ku Yesu ayasookawo ate nga yaliwo ate era nga yagenda okubeerawo mu linnya erya Yesu onoonya gattako bantu ku Yesu obagattako ddi obagatta ti ku Yesu obagatta ddi mbulokole obagatta ddi mbwakabaka bwa Katonda alansi yakufiirira yagenda ku musalaba ku lulwo Yesu akubanja bantu agandi ebyokukungula bye bingi naye abakunguzi be baki bakunguzi batono agandi musabe omukama w'amakungula atuma abakunguzi abalala mu byokukungula bye tumanyi bungi bw'abantu abajjodde wano w'ensonze abatawuliranga njiri awuula bansonze abatamanyi nakumanya nti wano waliwo n'ekkanisa abamu abagimanyi nti weeri tebafunangayo abagamba nti jangu tusabaga nti maama kyaki y'abalokole abalokole banagikukkirizaamu oyinza n'okugendayo ne bakugoba kyaki yaabwe tiwali yali abagambye nti abantu babakkiriza tomanyi bungi bw'abantu bali wano w'ensonze abatawuliranga njiri tomanyi bungi bw'abantu bali eno gy'ensonze tomanyi bali eno gy'ensonze bayitirivu bonna bakulinze oza musumba gyampemu mu kazindaalo ako musumba gyempamu mu kazindaalo kana akazindaalo sooka okaleke genda obulire enjiri abantu bajjodde wali ebweru Yesu baayagala bakwagaza ani ampulira ngambeko nti amiina enjiri yo gitwale wali ojjeyo abantu baleete mu nyumba ya Mukama baleete mu bwakabaka bwa Katonda enjiri gitwale mu Owino enjiri gitwale mu Ovino enjiri gitwale eri mu paaka enjiri giyingiza eri mu baasi z'abanankani baza Abaganda baza Abachina nange simanyi kabave bazibwe abantu baleke eringo bayitako nga jja wekwakula ngolinga agenda mu ssabo n'obulayo ne gwoleta nga tedda wabatwalanga mu bbaala n'obulayo ne gwogamba nti wane bwe natuuka leeti kantuuke leeti ne Mukama ajja kiraba nti nabadde ndeeta mukazi ono waakiri natuuka leeti ne wekwakula ngolinga agenda mu ssabo maama n'agenda mu ssabo alina gw'atwala
Katonda akunkwatireko ewiiki eno owanguleyo omwoyo mu linnya erya Yesu. Eyo nno mpitidde obuyitizi nabage nti omwezi guno mwezi gwa surprises. Lubereberye essuula ya 39 ani anaginsomera maama leero ku luno. Lubereberye 39 wali anansomera by'oteekwa okukola bwe kibanga surprise oba ekyewuunyisa ekitali kyetegekere nga kinaakutomera. By'oteekwa okukola binjagala okwogerako. Lubereberye 39 olunyiri lwa 19. Awo olwatuuka mukama we bwe yawulira ebigambo bya mukazi we bye yamugamba nti, bw'atyo omuddu bwe yankolera, obusungu bwe ne bubuubuuka. Mukama wa Yusufu n'amutwala n'amussa mu kkomera, ekifo abasibe ba kabaka mwe basibirwa. N'abeera omwo mu kkomera. Naye Mukama n'aba wamu naye ne Yusufu. Kanziremu emirundi ng'esatu buli muntu akategeere kubanga nkaagala nnyaako. Naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu. Nga Yusufu ali ludda wa? Mu kkomera. Abaye munzire muba nga mwazze nga Yusufu ali ludda wa? Mu kkomera. Kiki ekyaddako ng'ali mu kkomera? N'amulaga ebirungi. Mukama n'aba wamu naani? Nga Yusufu ali ludda wa? Mu kkomera. Mukama n'aba wamu naani? Yusufu. Ate nga Yusufu ali ludda wa? Mu kkomera. Ate ani yali naye mu kkomera? Mukama. Naye Katonda wali olwabeerako mu kkomera. Nga si sitaani yali naawe naye nga Katonda yali naawe. Ng'oli mu kkomera naye ng'era Katonda waali. Ng'oli musibe naye ng'era olina Katonda. Abatamanyi byandikwa bayinza okuga nti olabika olina setaani. Bamanyi nti mu kkomera wabeerayo setaani yekka. Ayali ne Yusufu teyali setaani mu kkomera. Yusufu baamukwatako bulungi nnyo. Bannange olw'okuba Mukama Katonda ono amanyi okwetowaza. Embeera ekutowaza nga waali. N'agenda bakutwala mu kkomera nga waali. N'oyingira mu kkomera nga waali n'aguma. Naddala bw'abanga alina ky'ayagala okukola. Mazima bakutwala ng'ali naawe ng'avaako mabega ne baggulawo. N'oyingira naye n'akola atya? N'ayingira. N'obeera mu kkomera ng'oli naye abaseka ne baseka nga bagamba naye Katonda alabika yakuleka. Singa Katonda abadde akyaliwo wali badde mu mbeera eyo. Singa Katonda abadde akyaliwo byali kutuuseeko. Naye nga waali njagalira gwe njogera naye essaawa eno nti okuba mu kkomera tekitegeeza nti tolina Katonda. Okuba mu eyo embeera gy'olimu tekitegeeza nti Katonda takyaliwo. Embeera esobola okubeerawo naye tejjaawo Katonda. Aba asirise busirisi abeera agiraba era abaako ky'anaatera okukola. Kampulira nga nti amiina. Mukama n'aba wamu naani? Towuliriza nga dayimooni akujeregerera n'akujerega akuduulira akusalira emisango n'agamba kati tokyalina Katonda. Ate n'ekyo nga kyakutuuseeko ate nga nebyo byakubaddeko. Katonda waali ludda wa? Alabika takyaliwo. Omugandi wano woolaba wendi walabika ng'ekkomera nawo waali. Kyobulaba nga tuyimba kali wulira kyobulaba nga tuyimba kali akayimba akagamba kalya beera mu nsozi ne mu nnyanja ajjuza eggulu n'ensi era ali mu nze annyimusa wemba nga nsaba tayinza kundekawo Yesu ali nange. Mukubire mu ngalo oyo abeerawo. Obanga abeera mu kkomera mu ddwaliro yo gy'atajja wangi embeera yembi tetegeeza nti Katonda yakuvaako. Era togaana nga musinza ng'ogana kati musinzaako ki yandekadda alabika takyaliwo. Abaawo nnyo. Ate naddala bw'ogenda mu kkomera nga bakututteyo nga tolina kye wakoze nga bakulanze bwereere. Abakusudde mu kkomera lyo nga bakulanze bwemage nga bakusuddeyo lwa fitina na bujja. Ate awo abeerawo nnyo 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 nnyo. Pulira. Era bw'obeeranga eyo tokolanga ebya setaani. Tofuyirangayo emmindi. Tosabanga abasibe okuwa ku sigala mu kubanga oli mu kkomera. Togwanga. Katonda alabika yandeka ate kati wano waali wamma gundi gwe
kalimanzira mpako sigala kwali mukama singa yali wakati wanali tuseewo ntya wali nyakulaba tofuiranga ye mindi toliranga ye bisiyaga ngambye tosinziranga mu mbeerayo enzibu n'olowooza nti kirabika katonda alabika takyaliwo n'olyoka osinzira eyo mu mbeerayo enzibu n'okolerayo ebibi tokolanga bibi embeera enzibu si eraga nti katonda taliiwo embeera esobola okuba nga nzibu naye nga katonda waali ku bbalibbali awo ng'akulaba era ng'ali naawe mukama n'aba wamu naani katonda ono mugumiikiriza maama 21 lugambye nti naye Mukama n'aba wamu ne Yusufu n'amulaga ebirungi n'amuwa ekisa mu maaso g'omukuumi w'ekkomera. Omukuumi w'ekkomera n'ateresa Yusufu mu mukono gwe abasibe bonna abaali mu kkomera ne byonna bye bakola eyo oyo ye yabikola. Omukuumi w'ekkomera teyatunuulira kintu ekyali wansi w'omukono gwe kubanga Mukama yali wamu naye. Mukama agulumizibwe. Wangi ngendera ku 12 mu ssula eddako onsomerewo 12 12 lugamba nti Yusufu n'amugamba nti gano ge makulu gaakyo amatabi 3 z'ennaku 3 13 walibaawo nate ennaku 3 Falaawo n'alyoka agulumiza omutwe gwo n'okukomyawo mu bwami bwo era onoowangayo ekikompe mu mukono gwa Falaawo ng'empisa bwe yali edda bw'ali omusenero we. 14 njagalawo ennyo. Naye onjijukizanga nze bw'oliraba ebirungi. Naye onjijukizanga nze bw'oliraba ebirungi. Ondagenze ekisa nkwegayiridde. Onjogerangako eri Falaawo. Maama. Onzije mu nnyumba muno. Bannange. Simanya ulira ensi eno mwe tutambulira. Musajja atwali mu kkomera. Naye mu kkomera gyali wadde gyali wangi yakkiriza abaasiba ne basiba mubiri guno naye tebaasiba mwoyo gwe. Tokkirizanga embeera okukusiba n'esiba omubiri n'omwoyo n'egusiba n'amafuta n'egasiba. Yali mu kkomera naye nga mu mwoyo si musibe, ng'ali mu kkomera ng'avunula ebirooto by'abalala, ng'ali mu kkomera naye nga yasumulula abalala, ng'ali mu kkomera nga takwatibwa bujja balala baalabye ng'asobola obbayamba ng'abayambirayo, abajjanga nga baloosa ebirooto ng'abibavunula, bwe yabibavunulanga nga bafuluma, ye nga yavuunula abalala ne bafuluma, ng'abavunulira bo ne bafuluma, abavunulira bo ne bafuluma. Ngambye ekikyo ne bwe kiba tekinnatereera yamba abalala ekyabwe kitereere. Wali wawulira? Ekikyo ne bwe kiba tekinnatereera yamba abalala ekyabwe kitereere. Tokigattangamu ennugu, tokigattangamu fitina, togamba nga nkimukolera nze kyali kimbaddeko, nga muyamba ku mbaga yenze nali nfumbiddwa, nga nziwaayo nze nawasa ddi, nga nziwaayo nze nafumbirwa ddi, nga nkimukolera nze kyali kimbaddeko. Mwana nge toyogeranga bwotyo wadde gwe Yusufu olabikanga akyali mu kkomera, naye bwe wabaawo abazze nga balina ebirooto byabwe nga Mukama akuwadde ekisa ng'osobola obbibavuunulira, gwe vuunula. Ngambye ntya? Gwe vuunula. Gamba abantu nga babiri abakulinaanye mugendi gwe vuunula. Vuunula ebirooto by'abalala, bivuunule. Vuunula. Bavuunulire nga bafuluma, bavuunulire nga bafuluma, bavuunulire nga bafuluma, bavuunulire nga bafuluma. Lwaki? Waliwo kye naatera okwogera. Kubanga kye bafuluma okukola wangi tekigeraageranyizibwa n'ekyo ky'olikola gwe bw'oliba ng'ofulumye. Bono yali avuunula basenero wangi, yali avuunula baki? Abavuunula bagende bakole balya basenere baweereze kabaka obutunda wangi. Vuunulira abantu bafulume bagende baweereze kabaka obutunda, bongere okukola ogw'obusenero. Baako boyamba batuuke mu byabwe, ebyabwe bibatuuseemu wangi. Si binene okwenkana nekyogenda okufuuka. Kyolifuuka ng'ofulumye kinene okusinga bye bagenza okufuuka.
n'olwekyo bavvuunulire bafulume. Abakwetagako obuyambi bubawe. Wangi ayagala omwongereza ku tikiti ye ng'agenda Iraaka, mwongerezeeko agenda e Iraaka kuba gwe atojja okgenda mu Amerika. Ani awulira ngambeko nti amiina? Gwe atojja agenda Bungereza, agenda e Rwanda omusonderanga, agende mu mawanga g'ebweru, agenda e Kigali bwaga ndi mbulwako omutwalo, mukole ki? Muwe omutwalo agende mu mawanga g'ebweru e Kigali, kubanga ate gwe gy'oliraga waneneko okusinga gy'alaze. Kale singa engalo zibadde zammwe. Ani awulira ngambeko nti amiina? Agenda okusiika Kabalagala, mwongereze kafe ne kapita agenda asiike Kabalagala awe. Kasita jja n'abinnyonnyola bulungi, ngenda kusiika Kabalagala nga mugaseemu emberenge. Simanyi nkiwulidde. Mugamba oyagala mmeka? Ndi gumu 7. Mugende 7 nkakuwadde. Genda osiike. Kubanga ate gwe ogenda kuzimba akeedi. Gwe byogenda okukola binene. Ogenda kutikkula konteina. Yamba abantu, bayamba okuvunula obulooto bwabwe obutonotono, batuuke mu buwanguzi bwabwe, batuuke mu destiny zaabwe, batuuke gye balaga, bayambe batuuke mu byabwe. Ate tokutukanga omutima nga tebakwogeddeeko ewa Falaawo. Obasonyiwanga abantu baakula bwe batyo. Yusufu n'amulaajanira bwe yali ng'amuvunulira ebirooto ng'agenda ng'awulidde bakola empapula z'agenda kufuluma. N'amugamba musajja gw'ogenda ofuluma naye nnyamba bw'otuuka ewa Falaawo mmwe mumutuukirira onjogereko ewa Falaawo omunnyonnyole nti osanzeyo omusibe gwe baasibira obwerere nga bamuwaayiriza okukwata omukazi muka mukama we, naye mazima saamukwata nga nammwe mumukirabye bwe mba nnyonnyodde. Omukazi yanneefuulira bwefuulizi, ye yali ayagala okunkwata. Bwe nagaana nandoopa nampaayiriza nanfuleeminga. Baawe bwe yadda nandoopa nampaayiriza. Baawe nansuula mu kkomera wano wendi. Ate baawe muntu mukulu mu gavumenti tawakanyizika. Munene maama yakulira amagye kapiteeni Mulamba, naye yansuula mu kkomera ndi wano. Naye onnyambe bw'obanga otuuse ewa Falaawo, bw'akuwanga omukisa okumunyumiza bye wasanga mu kkomera, njogeraako. Yamwogerako? Teyamwogerako. Yusufu yayongera n'abeerayo mu kkomera emyaka 14. Omusajja gwe yavunulira ekirooto nga tamujjukidde era nga tamwogeddeeko. Gwe gy'oli eyo wangi abaana b'abantu be baana b'abantu, asobola obutakwogerako. Si kulimba osobola omuvunulira ekirooto n'olowooza nti bw'anaatuuka eyo gy'agenze anaakujjukira n'akukubira kasimu, naawe ne bakuweereza invitation, naawe n'ogenda. N'atuukayo n'atajjukira n'akwerabira. Beerabira baana b'abantu bakola batya? Sikyawulira. Bw'oba toyagala kumenyeka mutima, nakyo kijjukire nga bulijjo nti abaana b'abantu beerabira. Osobola omusuubira okwogerako n'atakwogerako. Manyiyo omu yekka ateerabira, ajjukira wa wooli, yakyajjukirawo wooli. Oyo bamuyita Katonda, yakyakujjukira. Ani awulira ngambeko nti amiina? Mukama yeebazibwe. Oyo yakyakujjukira wooli. Abala tebajjukira bulungi gy'oli, naye Katonda amanyi wooli kubanga ye teyeerabira. Naye olunaku lwali lumu Falaawo n'aloota ekirooto. Ga nti aloote. Bayibuli ga nti Falaawo n'anoonya abanaamuvuunulira ekirooto ne babula. Ate ng'ekirooto kyali kimutawaanya, ekirooto kiri kyatawaanya Falaawo. Kyamulemesa okwebaka ekiro kirambe ng'ekirooto kitiisa. Ekirooto kyalimu okulaba ebirimba by'eŋŋano ebigevu, n'alaba ebirimba ate eby'eŋŋano ebirala 7 nga byo bikapa nnyo era nga byakundugga. Mbwe ebirimba biri ebyakundugga ne biva gye byava 7, ne birya bino ebirimba eby'eŋŋano ebisava ebigimu ne bibirya ne bibisaanyaawo. Falaawo n'agamba nti kiki ekyo bannange? Kiki ekyo kigenda okumbaako? Waliwo mulogandoga? Ekirooto ne kidda kyaddira mu sitayiro ndala. N'alaba ente nga ngevu nnyo
Mbwate ente ezakundugga ne ziva ewatamanyiddwa ziri 7 na zino 7 ne ziva ewatamanyiddwa ne zijja ne zirya ente ziri engevu ezakundugga ne ziri engevu. Farao n'atya otulo ne tumubula buli yakijjukiranga omutima ne gumutyemuka. Farao teyali mulokole, Farao teyali mu Yudaaya, Farao yali tamanyi Katonda. N'ayita abalogo, n'ayita bakyando, n'ayita bamagician, n'ayita abasamize ne bajjola mu lubiri ng'ekibalese kuvunula kirooto. Ekirooto kyabalemerera tebasobola kivunula. Tozanya nga Katonda aliko kyapanga, ekikyo nga Katonda akipangidde ggwe agenda kiremesa abantu abalala bonna tebagenda kisobola kukivunula. Tebajja kisobola kubanga ekikyo kijja kusigala nga kikyo. Abalogo bonna ne balemererwa. Abalogo bwe bamala okulemererwa, Farao nga amaze okuyita abagezigezi bonna bakivunule. Bwe bamala bonna okulemererwa, omuddu aba ali awo omu ku basenero n'awulira ng'abalogo bonna balemereddwa ne Farao ng'ali awo akulungutana n'emmere mulemi okulya, kirooto kibuzeeko akivunula. Omuddu kyeyava agamba mukama we Farao, n'amuga ne mukama wange owangaale taata ayi mukulu Ssaabasajja nti weewaawo. N'amugamba munnange onsonyiwe gunsinze ayi kabaka. N'amugamba gukusinze gutya? N'amugamba olunaku lwe watusiba, bwe watusiba ojjukira lwe watuteeka mu kkomera nti weewaawo Ssaabasajja, weewaawo muddu wange. N'amugamba munnange Ssaabasajja, mu kkomera eyo gye twali twasangayo omusajja ng'oli omusajja kafulu mu kuvunula ebirooto. Musajja oli yavunulanga bannange, nze byonna nga bwe yabinzivunula byeyanjogerako byantuukako, ne mukwano gwange byeyamuvunula byonna byamubaako, wadde byali tibisanyusa nnyo n'ebyamubaako. Omusajja oli nga vunula bannange, olwo omuddu nga lwajjukira okwogera ku Yusufu gwe yaleka mu kkomera nga yamwerabira dda. Ozanyisa abaana b'abantu beerabira. Abaana b'abantu bakola batya? Beerabira n'aba abajja mu kkomera, beerabira n'aba abayamba, beerabira n'abaali ekitundu ku lugendo lwabwe, beerabirira ddala abantu, beerabizze nnyo bw'obeeteekako bali kumenya omutima. Bannange, baana bange, kambabulire bw'obanga okola ekintu kyonna ng'okikola kikolerenga Katonda, koleranga Mukama yali kwebaza. Bw'obanga okoze kyokoze okoleranga ani? Teweeteekera bantu, bw'olikolanga okolera abantu bali kumenya omutima teguliyunga. Kubanga ne gujjukira nga wamubuusa omwala akuba tteke, bagamba gwe wenyegere yalikola atya? Sikulimba gwe wanywesa amata agakuwandulira, gwe wawuyonsa akuboogera ng'ate gwe omuyonsa n'agira ati omusinga n'enjala emuluma n'anywako amata ganywadde, bw'amala okukkuta agasigaddewo n'agakuwandulira, noga nti ogampandulire nti nkumaze, wadde onywesa gaaki mmaze nakkuse gwe wadde totegera nti nzikuse nga kuwandulidde. Obiyita byakusaaga. Abaana bantu bwe batyo baakula. Ono wuuno gwe bavunula ekirooto ne kimujja mu kkomera, naawe n'okufa ne bamuddiza n'omulimu gwe n'afuna status. Kati wuuno we twogerera yeerabira ku ssaawa eno lwajjukira aveve nga nnyini, naye nno Katonda neetasaaga. Olunaku bwe lukyanga lunaku lwo. Oluki? Olunaku bwe lukyanga lunaku lwo lwakuva mu kkomera n'ayakwerabira ayakuleka yakujjukira. Atandika okwogerako nga n'ensonyi talina, naye nga muli mu ntima aziwulira. Nagamba nswadde. Abaganda bagamba batya nti ekiyini kibi kijjukirwa malima. Kiyini kibi bwe waalabikawo ekirooto ekibuzeeko vuunula,
bwe waalabikawo ekirooto ekibuze kavuunula omuddu n'alyoka ajjukira. Ekimujjukiza tajjukira nnyo nti ekimujjukisisa kuyamba nnyo Yusufu, ajjukira kubagirawo kizibu ekyekirooto ekibalemeredde. Wangi gwe Katonda aliwo embeera gy'anaaleeta nga gwe ogisobola wekka. Katonda aliwo embeera gy'anaaleeta nga gwe olina solution wekka. Katonda aliwo byajja okuleeta abalowooza nga tebalowooza ku mulala yenna nga balowooza ku ggwe. Ngambye olunaku bwe luba lulwo abalala bonna bibalema nga gwe ogenda obisobola. Era Bayibuli egamba nti omuddu n'agamba Mukama wange bwe wanteeka mu kkomera nzijjukidde. Nsomero olw'omunaana tufune background. Essula ya 41 olunyiro lw'omunaana. Wulumula. 48. Awo olwatuuka enkya omwoyo gwe ne gweraliikirira n'atuma n'ayita abasawo bonna ab'omu Misiri n'abagezigezi bonna abaamu. Falaawo n'ababuulira ekirooto kye, naye tewaali ayinza okutegeeza Falaawo amakulu gaakyo. Omusenero omukulu n'alyoka agamba Falaawo nti njijjukidde leero okwonoona kwange. Ojjukidde ki? Leero okwonoona kwange. Yeenenya nnyini. Falaawo yasunguwalira abaddu be n'ansibira mu nnyumba ey'omukulu w'abambowa, nze n'omufumbiro omukulu. Ne tuloota ekirooto mu kiro kimu, nze naye twaloota buli muntu ng'amakulu g'ekirooto kye bwe gali. Era yaliyo wamu naffe omulenzi Omwebbulaniya, omuddu ow'omukulu w'abambowa. Ne tumubuulira n'atutegeeza amakulu g'ebirooto byaffe. Yategeeza buli muntu ng'ekirooto kye bwe kyali. Awo olwatuuka bwe yatutegeeza ne kiba bwe kityo. Nze yanziza mu bwami, n'oyo yamuwanika. Falaawo n'alyoka atuma n'ayita Yusufu, ne bamuggya mangu mu kkomera. N'awaanyisa ebyambalo bye n'ayingira eri Falaawo. Falaawo n'agamba Yusufu nti naloota ekirooto, so si wali ayinza okutegeeza amakulu gaakyo, era mpulidde nga boogera ku ggwe ng'oyinza okutegeeza amakulu g'ekirooto bw'okiwulira. Yusufu n'addamu Falaawo ng'ayogera nti si mu nze, Katonda y'anaawa Falaawo okuddamu okw'emirembe. Falaawo n'agamba Yusufu nti mu kirooto kyange laba nga nnyimiridde ku mabbali g'omugga, era laba ne muva mu mugga ente 7 eza ssava ennungi ne ziriira mu lusa, era laba ente 7 endala ne ziddirira ne zirinnya ennafu, embi ennyo enkovvu ze sirabangako mu nsi yonna ey'e Misiri obubi. Ente enkovvu embi ne zirya ente 7 eza ssava ezisoose. Awo bwe zaamala okuzirya ne kitategeerekeka nga ziziridde, naye nga zikyali mbi ng'olubereberye. Awo ne nzuukuka ne ndabira mu kirooto kyange, era laba ebirimba 7 ne bimera ku kiti kimu ebinene ebirungi, era laba ebirimba 7 ebiwotose ebitono ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba ne biddirira ne bimera. Ebirimba ebitono ne bimira ebirimba ebirungi 7. Ne nkibuulira abasawo, naye si wali ayinza okukintegeeza. Yusufu n'agamba Falaawo nti ekirooto kya Falaawo kiri kimu, Katonda kyagenda okukola. Yabibuulira Falaawo. Ente 7 ennungi gy'emyaka 7, n'ebirimba 7 ebirungi gy'emyaka 7. Ekirooto kiri kimu. Ente 7 enkovvu embi ezaddirira gy'emyaka 7, era n'ebirimba 7 ebitalimu ebikaze n'empewo ez'ebuvanjuba, egyo giriba myaka 7 egy'enjala. Ekyo kye kigambo kye mbuulidde Falaawo Katonda kyagenda okukola. Yabiraga Falaawo, laba girijja emyaka 7 egy'ekyengera ekingi mu nsi yonna ey'e Misiri. Oluvannyuma lw'egyo giribawo emyaka 7 egy'enjala, n'ekyengera kyonna kiryerabirwa mu nsi y'e Misiri, n'enjala erizikiriza ensi, n'ekyengera tekirimanyibwa mu nsi olw'enjala erikiddirira, kubanga eriba nnyingi nnyo. Era kubanga ekirooto kyayongererwa Falaawo emirundi 2, kyekyava kyogerwa, kubanga ekigambo kinywezebwa Katonda.
era Katonda alikituukiriza mangu. Kale nno kaakano Falaawo anoonye omusajja omukaabakaba ow'amagezi amuwe okufuga ensi ey'e Misiri. Falaawo akole bw'atyo era asseewo abalabirizi ku nsi atereke ekitundu eky'ekkumi eky'ensi ey'e Misiri mu myaka 7 egy'ekyengera, era bakuŋŋaanye emmere yonna ey'emyaka gino emirungi egijja, baterekere eŋŋano mu bibuga mu mukono gwa Falaawo bagikuume, n'emmere eyo eriba eggwanika ery'ensi ey'emyaka 7 egy'enjala egiribaawo mu nsi ey'e Misiri, ensi ereme okufa enjala. N'ekigambo ekyo kyali kirungi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be bonna. Falaawo n'agamba abaddu be nti, tuliyinza okulaba omusajja afaanana ng'oyo, omusajja omuli omwoyo gwa Katonda? Falaawo n'agamba Yusufu nti, kubanga Katonda akulaze ebyo byonna, tewali mukabakaba era ow'amagezi nga ggwe. Ggwe olifuga ennyumba yange abange, era ng'ekigambo kyo bwe kiri abantu bange bonna banaafugibwanga, naye kyokka mu ntebe yange nze naakusinganga ng'era bwe kiba ggwe obukulu. Falaawo n'agamba Yusufu nti, laba, nkuwadde okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Falaawo ne yeenaanula empeta ye ey'akabonero ku ngalo ye, n'anaanika Yusufu ku ngalo ye, n'amwambaza ebyambalo ebya bafuta ennungi, n'ateeka omukuufu ogwa zaavu mu bulago bwe, n'amutambuliza mu ggaali eryokubiri lye yalina. Ne balangira mu maaso ge nti, mufukamire, n'amuwa okufuga ensi yonna ey'e Misiri. Maama nyaba balina engalo muzikubire Mukama ng'alina amaanyi. Naye osomye Bayibuli beti weetaagamu omutwalo. Asomye Bayibuli nange wembadde nenzikiriza nga tananaagidde ng'ensonga zikubawo nga bwe ziri. Bassebo ne banyabo mubaddewo, twogera Katonda wa surprise. Abalala bonna bepampalise ku kirooto kibalemye. Lwaki? Kubanga Katonda yakitegekera ani akivuunule. Bamuleese. Falaawo anjonyonda ebintu bye. Mwana mulenzi ali wali yakava mu kkomera yeetereeza. Wangi abaamwerabira mu kkomera myaka 2 egiyise bali wali bamukenga bukenzi balingiza mulingize. Yusufu bamuleese. Bannange oyo ye Yusufu twamuleka mu kkomera bannaye bamuleese. Bayibuli egamba nti basooka kumumwamviri bamutwala mu saluni ebbe abagenda okumira mu maaso ga kabaka gye basooka ne bamusevinga n'alyoka akola kaati eri eyakabi ne balyoka bamwambaza najje n'ayimirira nga bali bamukenga bukenzi abamuleka mu kkomera. Falaawo n'atandika okunnyonnyola ebintu nga abinnyonnyola ani bwe yamala obimunnyonnyola nga ndi Falaawo, okitiibwa Falaawo, ekirooto kyo kyonna wadde wamaze ekiro kiramba ng'oloota era nga walese ebintu bingi nga mwabaddemu ente, mwabaddemu ebirimba by'eŋŋano, naye ekirooto kyo kyonna bwe ŋŋenda okkigatta kiri kimu. Falaawo n'ayasama naga kiri kimu nti omwana n'atandika okukitemaatema. Bwe yamala okutemaatema ekirooto n'amakulu ng'amaze okugamuwa ne solution n'agimuwa n'ekyagenda okukola n'akimuwa n'agattako ebigambo ebigamba nti mu kulaba kwange Falaawo alonde omuntu anaasobola okutuukiriza pulaani eyo gye nnyinyonnyodde. Falaawo alonde. Falaawo n'alyoka abuuza abaddu be cabinet ministers. Falaawo n'alyoka abuuza bammemba ba parliament abaaliwo. Falaawo n'alyoka ayogera n'abakungu ba gavumenti nti mu kulaba kwammwe omuvubuka ono bwe tumukkiriza ne bamuzaayo mu kkomera, obwongo bwaffe bubeera bukola. Obwongo bwaffe bubeera bukola bulungi. Bwe tumukkiriza ne bamuzza mu kkomera tuba tutegeera tulisobola okufunayo omuntu omulala alimu omwoyo gwa Katonda ng'ategeera nga byayogera abitegeera ng'abinnyonnyola naawe n'owulira ng'obitegedde ate nga alina n'obusobozi obubissa mu nkola. Ono bwe tumukkiriza n'adda mu kkomera tulifunayo amulala amwenkana. Waali wano bammemba ba paalamenti emitwe ne bagiteeka wansi w'entebe, baminisita emitwe ne bagiteeka wansi w'entebe.
Farao n'agamba nti ke basirise kirabika tewali muntu akwenkana magezi wano. Omuntu oyo gwe nnonze agenda okussa mu nkola by'oyogedde si mulala ye ggwe. N'amugamba naye nate ssebo tebigenda kusaagira awo, togenda kutuukiriza bya mmere byokka byokka, nkuwadde offisi ya bwa prime minister. N'amugamba ate togenda kukomaawo, mu ggwanga lino lyonna omuntu yekka ali kubeera waggulu yenza akuwadde, kuba nze nkuwadde. N'amugamba wadde ova mu kkomera abantu balina okufukaamirira olwaleero. N'amugamba wadde ova mu kkomera, ani awulira ngambeko nti amiina? Farao n'amugamba nti onootambuliranga mu ggaali lyange eryokubiri. Kitegeeza ki? Nti konvoyi ng'eyitawo ku lw'entebe eneesookanga mu maaso eneebanga ya Farao, eneddangako eneebanga ya Yusufu. Nyabo ani awulira ngambeko nti amiina? We are talking about a God of surprises. Yusufu yali n'atoba ng'ali ng'aloota. Omanyi olw'ekiyinza okukubaako n'otoba ng'oli ng'aloota. Sikulimba n'otoba, yatoba. Entuyo yagenda okulya nga waayimiridde zifukumuka. Naga ndi yenze ne yeesunako akakasa oba yeye. Waliwo ekyamagero ekigenda okukutomera weesune nako nga tokkiriza oba ye ggwe. Nga tokkiriza oba ye ggwe. Nga gwe tewakitegeddeko naye nga Katonda yakimanya. Kanjagala kuzzamu amaanyi nti olunaku lwo Katonda alumanyi. Teweevuluga, teweemalamu maanyi, teweebowabowa, toterebuka, tova ku Mukama. Olinga ali mu kkomera, waliwo embeera erabika ekutadde mu kkomera, naye lindirira Katonda, tunuulira Katonda. W'oli alabawo, abantu bayinza okuba tebakyalabawo. Ayakusuula mu kkomera yandibanga yakwerabira dda. Potifaali yali yerabira dda Yusufu, yamuteeka eyo mu kkomera takyajjukira nti gyali. Be yavunula ebirooto baamwerabira dda. Nyinaye omu atagenda kwerabira, agenda kuleetera abantu okujjukira, oyo bamuyita Katonda. N'amugamba nkuwadde okufuga ensi eno yonna. Naye nga balagira omuntu ayabadde mu kkomera ku makya, ayasuze mu kkomera, mufungwa aliyolala gerezani siku jana. Mfungwa aliyolala gerezani. Omusibe ayali yasuze mu kkomera eggulo, we bwakeerera enkya emisana nga ye prime minister y'eggwanga. Oh my goodness. Nga ye prime minister Katikkiro. Gwe omanye ekyali wali, omanye ekyaliwo. Ne basaba nga talina yadde empapula ezimwogerako, talina yadde empapula ezimwogerako, naye prime minister. Ne batandika okunaaza emmotoka mwagenda okutambulira, ne balagira abasirikale bonna bamukubidde saluti. Abasirikale ne basimba layini ajja abalambule ng'akutte akagga ak'abakungu. Naye ng'omanye abamu ku baliwo. Potifaali nga naye waali awo. Potifaali n'agamba jamba afande. Potifaali ayamuteeka mu kkomera n'amusanga onaga jamba afande. Ne Yusufu n'agamba nti gwe Katonda agenda kuleetera abaakuteeka mu kkomera okukubira saluti. Yimirira. Banaazikuba, yimirira. Banaazikuba. Oyina ekika ky'ekkomera ly'ojjukira mwe baakuteeka? Oyinayo ekika ky'ekkomera mw'ojjukira mwe baakuteeka? Abaakuteeka mu kkomera ennaku zijja nga bakukubira saluti. Ng'ate bakuyita afande. Teeka emikono waggulu. Gamba nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga oli Katonda wa surprise. Weewuunyisa abantu. Omuntu eggulo nga yabadde kirala, enkya nga yafuuse dda kirala. Ebyo bye wali okoze osobola okuddamu n'obikola olwaleero. Buli kye wali okoze osobola okiddamu, kubanga ggwe leero n'enkya n'eggulo tojjulukuka, obeera bumu emirembe kyonna. Ayi Katonda, nindiridde ebyamagero byo
manyi nga buli kye wali okoze osobola okiddamu, bye wakolera abalala nange osobola binkolera, bye wakolera Yusufu nange osobola binkolera, bw'ayamujja mu kkomera nange osobola okunzijjaho. Ayi Mukama, nfulumya buli kika kya kkomera lyonna lyembaddemu, kkomera ly'obwavu, kkomera ly'amabanja, kkomera ly'obutafumbirwa, kkomera ly'obutawasa, ekkomera ly'obutazaala, kkomera ly'obutazimba, ekkomera ly'obutamanyibwa, kkomera ly'obutategerekeka, kkomera ly'okunyigirizibwa. Menyaamenya amaanyi g'ekkomera. Ayi Katonda olinfulumye, era ggwe Mukama manyi ggwe Katonda nga bojja mu kkomera obabeerako n'enteekateeka, onnyingize mu byange, onnyingize mu surprise zange. Ayi Katonda, fundikira obusibe, fundikira ekkomera, onnyingize mu ebyo bye wanteekerateekera mu linnya erya Yesu, amiina. Bbira engalo Yesu Omunnazaaleesi. Katonda afundikire ekkomera lyakuyingize mu destination yo, akuyingize mu magenda go, akuyingize mu birooto byo, akuyingize mu bye walootanga okyali mwana muto. Yusufu yali yalootanga muntu mukulu, yalootanga alifuga naye nga tamanyi bwe kiritandika. Katonda akufukeko amafuta agakufulumya ekkomera, akuyingizemu bye waloota ebikubadde ewala, byobadde olengerera ewala obirengerere kumpi. Kubira Yesu engalo nga nnyingi nyaabula. Kale abaagala okusabirwa mudduke emisinde mujye muyimire wano, abaagala special prayer nga gwe yakuleese, abaagala okulokoka muyimirire wano ekyemmanga, abaagala okulokoka muyimirire wano, ate abaagala okusabirwa nga olinayo ekyetaago kyo kirala, siga nti kulokoka walokoka dda naye olinayo kyoyagala Mukama ayingiremu, olina kyoyagala Mukama akole, waliwo kyosabira, yangu gwe yimirira wano alina kyasabira. Ayagala okulokoka yimirira wali mmanga. Ani ayagala okulokoka? Yegwe teke mukono goloso okolokoke, gwe katukutandikireko. Ddamu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, Mukama wange, nzija mu maaso go nga nkwegayirira, onsaasire, onsonyiwe ebibi byange byonna bye nakola okuva mu buto okutuusa olwaleero, binsonyiwe byonna. Ayi Yesu, osangule amannya gange mu kitabo ky'abafu, ogawandiike mu kitabo eky'abalamu, kubanga olwaleero nze n'omutima gwange nzikiriza okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose mu linnya erya Yesu, amiina. Bannaye wabere yakubira Yesu mu ngalo, omuntu alokose. Mukama agulumizibwe. Olina kyosaba Mukama, olina kyoyagala Katonda akukolere, okakasa olina kyoyagala Mukama akole, okkiriza nga asobola okukikola. Bw'anaakikola onojja n'otuwa ku bujulizi, okakasa n'otuwa ku bujulizi. Ngenda kukusabira kikubeereko mu linnya lya Yesu. Kati gw'ogenda kukola ekintu ekyo kyobadde oyagala okugamba nze, singa wabaddewo obudde, kati nkwegayiridde teeka emikono gy'waggulu okigambe Katonda, nze nkusabire busabizi kikubeeko. Yasamya akamwako, tandika okitegeeza Mukama nga gw'ogamba Mukama akuyambe kikubeeko. Tandika okitegeeza Mukama kyoyagala kukolere, kibayita okusaba. Agamba musabe muliweebwa, munoonye muliraba. Abuuza ndi waliwo kummwali obubi, waliwo kummwali obubi, asabenga. Ekimu kubiraga Katonda nti olabika oli bubi, weetaaga kuyamba, akirabira mu kusaba. Okusaba bwe kugaana, obanga omwana alemeddwa okukaaba, omwana bw'akaaba muzadde we ategeera nti alabika aliko kyayagala, eitha enjala emuluma oba alwadde. Okusaba kwe kaaba kwaffe eri Katonda. Bayibuli kyebega nti mukaabirire nga bwakyali okumpi. Tandika okutegeeza Katonda kyoyagala, awulira. Mugambe Mukama, taata ensonga yange yeno, taata Mukama ensonga yange yeno, taata ensonga yange y'amabanja, nyamba omponya amabanja. Ensonga yange ya bulwadde, nyamba omponya obulwadde. Ensonga yange ya kuzimba, ensonga yange ya kufumbirwa, nkooyo obuwulu. Ensonga yange ya kwasa, nkooyo okubeera obwomo. Ensonga yange ya mulimo, neetaaga omulimo Mukama taata, mpa omulimo ssebo. Ensonga yange ya kutambula mawanga, mutegeeze.
bawulira abaana bo Mukama nga bakulaajanira nga bakutegeeza bye basabira ne bye beetaaga. Gwe wagamba musabe muliweebwa munoonye muliraba. Baba no Mukama nge bakulaajanira, baba no bakwegayirira, baba no bakabirira taata, baba no baagala bayambe, baba no baagala badduukirire, baba no baagala bawonye, baba no baagala basumulule, baba no baagala bazze bujja Mukama. Katonda gwe atalina kigambo kyali kikulemye, kwegayirira ogolola omukono gwo ogw'amaanyi, golola omukono gwo ogulokola, golola omukono gwo oguwonya, golola omukono gwo ogusumulula, golola omukono gwo ogukola ebyamagero, golola omukono gwo gwendabyeko nga gununula, ngulabyeko nga guwonya taata. Leka guwonya abalwadde abali wano, ngulabyeko nga gugoba dayimoni. Leka omukono gwo gugobe buli dayimoni eri mu bulamu bw'omuntu yenna wano. Omukono ngulabyeko nga gusasula amabanja. Leka omukono gwo taata gugololwe gusasula amabanja g'omuntu wano. Omukono ngulabyeko nga gukyusa taata gubereko gwe gukyusa. Omukono ngulabyeko nga gudduukirira taata gubereko gwe gudduukirira. Ekisa kya Katonda kibambali kati. Leka ekisa kya Mukama kikwambali. Amaanyi ga Katonda leka gakwambali kati. Ekyakwata nkiragira kikute, ekyakusiba nkiragira kikute, ekyakusiba nkiragidde okuta kati nkiragidde okuta. Buli ekyakwata, buli ekyakusiba kyokya n'omuliro, kyokya n'omuliro, kyokya n'omuliro, kyokya n'omuliro, kyokya n'omuliro, kyokya n'omuliro, kyokya n'omuliro. Ndagidde kikute, nangidde okusumulirwa kyoli mu linnya lya Yesu Nasesi. Amaanyi ga Katonda gakomeko mu kadde kano gali agazuukiza Yesu okuva mu bafu, gakwateko kati nawe gakuzuukize okuva mu mbeera yo. Mukama leka akukyalire, maanyi ga Katonda gakukyalire, ekisa kya Katonda kikukyalire. Katonda akolere nga bw'osaba, Katonda akolere nga bw'osaba. Maanyi ga Katonda gakwambale, omuliro gwa Katonda gwokye buli gasiya akubaddemu. Mwokya n'omuliro, mwokya kati, mwokya. Ndagira buli dayimoni genda munsenye enkalu mu linnya lya Yesu Nasareti. Ekisa kya Mukama kikwateko, kikusootinge, kikutereze. Maanyi ga Mukama gakwambale kati mu linnya lya Yesu Nasareti. Maanyi ga Mukama gakikole nga bw'okisabye. Leka Mukama bw'aba akikolera, leka Katonda bw'aba akikolera nga bw'okisabye. Mukama akikolere nga bw'okisaba, akusumule kati mu linnya lya Yesu Nasareti. Amaanyi ga Katonda agatalemwanga genda byenga gasumulula, genda byenga ganunula, genda byenga gawonya, genda byenga gagawaza, agakutula enjegere, agatalemwanga, aganunula abali emagombe, agazuukiza abafu. Amaanyi ga Katonda agajja Yesu Montana, leka gakolemu omulimo, leka gakukyuse, leka gakuyambe, leka gakusumulule. Ekisa kya Katonda kikwateko nga bwe kitakwatangako. Mwoyo wa Katonda akwambale kati. Omuliro gwa Katonda gwokye buli gasiya akubaddeko mu linnya lya Yesu. Nangirira okusumululwa, nangidde okusumulwa kati. Omuliro fire, leka omuliro gwa Katonda gukusuuse. Ndagira ebitambo, ndagira ebiteega, ndagira abacwezi, ndagira abalangi, genda mu linnya lya Yesu. Nsumula muliro, leka gwokye buli gasiya akubaddeko. Katonda akolere by'omusabye mu linnya lya Yesu Nasareti. Omuliro gwa Katonda gukwambale, buli ekyakwata nkiragira kikute. Katonda ayingire mu nsonga zo, Katonda ayingire mu nsonga zo. Buli ekyakwata kiragidde okuta kati. Fire, leka omuliro gwa Katonda gwokye buli gasiya akubaddeko mu linnya lya Yesu Nasareti, mu linnya lya Yesu Nasareti, mu linnya lya Yesu Nasareti, mu linnya lya Yesu Nasareti. Teka emikono waggulu, teka emikono waggulu. Gamba nti ayi Yesu onsaasire, onsonyiwe ebibi byange byonna. Yesu olwaleero nkukkiriza obeere Mukama wange era omulokozi wange, era mmenya endagaano zonna ze nakola ne Setaani mu kumanya ne mu butamanya. Endagaano ezo nzimenya, era ndagira buli muzimu ogubadde ku bulamu bwange okunta, okunvaako, okugenda mu nsenyi enkalu. Ayi Omwoyo Omutukuvu nkwaniriza mu bulamu bwange ku ssaawa eno, nkolaamu omulimo, nkyusa, mponya, nsumulula ku ssaawa eno mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazareti. Ndagira buli maanyi gakisa gakubaddeko mukazi gwe nga kutula nga mmenya. Ndagira buli dayimooni ogenda mu nsenyi enkalu, buli muzimu ogwakwata obulamu bwo ngunyigiriza n'amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu, ngunyigiriza n'omuliro, ngunyigiriza n'omuliro gw'Omwoyo Omutukuvu. Ndagira ekisa kya Katonda mukadde kano kikwambale, ekitiibwa kya Mukama kikwambale, ebyakukwata mbiragira bikute.
genda mu nsenyi enkalu gwe setaani mukazi ono musumulula ndagira ekisa kya katonda kikubeereko nnaku zonna ez'obulamu bwo mu linnya lya yesu kristo mu nazaresi kubeera yesu mu ngalo wonna wooli musajja gwe sumululwa musajja gwe teebwa musajja gwe weebwa eddembe lyo kama akwa ebyomusabye mu linnya lya yesu kristo mu nazaresi